Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Maliya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira nga omuddu wo ku bubwo. Obubi n'obulungi bw'olulimi. Obubi n'obulungi bw'olulimi. Mbalamusaako nnyo baana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mukwano gwange, ekimu ku bisobola okulemesa okutuuka ku ntikko y'olugendo lwo lwe lulimi lwo. Weewale nnyo okwatula ebintu nga simanyi oba naawangaala, mbuusabuusa nti naazimbako ku nnyumba nze ye noono senyiga ali mu bantu, nange naamuwona tankwate yandinkwata. Ndabanga naataayita bigezo nkola naye seerabanga naagaggawalako nze. Bano abaana be nazaala mbuusabuusa nti naakwasaamu n'omu, ndaba gyonna miyaayo. Amaka naagafumbamu omugano kugana amaaso g'omwami wange gaakanulira buli sikaati emuyitako. Ebyo kasita obyogera otyo omaze okubisimba kiwedde. Ate jjukira tikyosimba ky'olindirira okukungula. Mukwano gwange, buli lw'oyatula ebigambo ng'ebyo oba obiwalusa kubeera oli mu kwekolako bulanzi. Munnange kakasa nti kye weerangirirako kyekyo ky'oyagala okubeera oba okufuuka. Guno omwaka gundabikira okubeera omuzibu. Kweno enkonome. Enkonome. Va mu kweyitira n'okwesembereza ennaku, ebizibu, ebirwadde, ebikolimo, ebintu ng'ebyo, va mu kubyesembereza, tobiyisa mu kamwako. Ofiirwa ki bw'oyogera ku bigambo nga guno omwaka gugenda kubeera gwa njawulo eri obulamu bwange? Mpulira mu guno omwaka ate okusinga bulijjo ngenda kubeera muwanguzi n'okukirawo. Mbabuulire, nze ebyo ebyokulwalalwala byakoma mu guli. Guno omwaka mpulira nze ngenda kubeerera ddala mulamu muzibu. Yes. Mukwano gwange, toyinza kwerangirirako bikolima ate n'osuubira mukisa, ne weerangirirako obulwadde ate n'osuubira bulamu. Va mu kuzannyira ku fyucha yo n'ey'abantu bo, mukwano gwange. Era ng'oyagala okumanya ky'ogenda okubeera mu myaka 5 egijja, wulira era otunuulire bye weerangirirako. My friend, listen to this. A negative mouth results into a negative life. I'm saying that a negative mouth results into a negative life. Gwe simanyi naye nze matini waabwe sigenda kwerangirirangako byakusiraana na kunziza mabega. Omama matini, oli wa mukisa, oli w'amaanyi, oli mugezi, ogenda kuwangaala, oliko favor, Omukama akutwala wala era oli wanjawulo. Yes, kati ebyo gwe bw'obyerangirirako obutuka. Weemanyiiza okweyogererako ebigambo ebirungi, eby'essuubi era eby'omukisa. Ekyo ky'oyagala okufuuka n'okubeera ky'oba olanga. K'obenga tonnabifuna. K'obenga tonnabifuna na kubifuuka. K'obenga tonnabifuuka, naye ggwe kola gwa kulanga bulanzi.
kubanga olulimi lutonzi. Ekyewuunyisa bangi, muli balungi eri abalala okusingwa gye muli mmwe mwennyini. Okimanyi nti oyinza obutasobola kugamba munno nti wabula mwana wattu oli mubi, wakula bubi, wenna otunula bubi. Yes, osobola okukirowooza muli munda, osobola okukirowooza, naye oyinza obutasobola kukimugamba oba kukyatula mu maaso ge. Kati lwaki bw'oba tosobola kuguma kukimugamba oba okigamba omulala, osobola okuguma okukyeyatulirako ggwe oba okukyegamba ggwe? Lwaki okiyita kya bwetowaze, gwe okwenafuya, obuteerabawo, okwessa wansi, okwefeebya? Lwaki okiyita kya bwetowaze ekyo? Nnyabo ssebo, obwo si bwe bwetowaze Mukama waffe Yesu Kristo bw'atulagira era bw'ayogerako, si bwebwo. Mind you, the tongue can nourish and the tongue can kill. Kale bwe kiba nga kizze n'obaako ebikyamu oba ebibi bye weerowoozaako, kisobola okubaawo, naye nkusaba koma kubirowoozaako, tobyatulanga, kuba bw'otabyatula tebijja kumera, bijja kukoma awo. Obuzibu bwa kubyatula. Ebirowoozo byetaaga bigambo okufuuka ebiramu. Ky'olowooza omala kukyatula ne kiryoka kifuuka ensonga. Era omulabe ye ky'ayagala, ayagala ebikyamu by'olowooza obyatule, kuba ye akimanyi kye kitegeeza era weewali amaanyi ge. Olina okuba nga gwasinga okwezzaamu amaanyi, gwasinga okwerabawo, era nga weeyogerako bulungi okusinga bw'oyogera ku balala. Nga weeyogerako bulungi okusinga bw'oyogera obulungi ku balala. By the way, don't misunderstand me. I'm not saying that you be arrogant, no. But if you are not positive towards yourself, you are not going to be the best to other people that God put in your life. Ekyo kyentegeeza mikwano gyange. Bayibuli etugamba nti yagala munno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Sooka weeyagala era weerabewo, olyoka oyagala era olabewo abalala. Mu kitabo kya Yeremiya omulanzi, Omukama yamugamba nti nakulonda ddala ne nkuteekawo okuba omulanzi eri amawanga. Bw'atyo bwe yamugamba. Ebigambo ebyo Yeremiya byamuyitirirako. N'atandika nti ate nze sisaanidde, simanyi kwogera, ate ndi muto. Mukama yavaayo mangu n'amugamba nti Yeremiya, togamba nti ndi muto. Togamba nti oli muto. Teyamugaana kuteebereza oba kulowooza nti muto. Naye yamugaana kukyogera. Omukama yali ali mu kututegeeza nti towangabula mu bigambo bigenda kusiraanya. Yakimanya ti singa aleka omulenzi ono genda ng'ayogera ebigambo ebyokwemalamu amaanyi n'okwenafuya, ajja kulemwa okufuna n'okutuuka ku ekyo kye yali amutegekedde. Buli bw'oyogera ebigambo ebikunafuya, bwa nti ewaffe ffenna twasiraana, teri ategeerekeka. Omukama akugamba nga bwe yagamba Yeremiya nti sirika tokiddangamu, si ggwe kika kyammwe, ekiko kirimu, naye akugamba nti gw'oli wanjawulo, gw'oli mugezi, gw'oli w'amaanyi, gw'oli muwanguzi, ogenda kuwaguza, agenda kutwala wala mu mwaka guno naawe weewuunye. Byakugamba ebyo mukwano gwange. Ebyo byakugamba. Nakugamba era nkiddamu nti olina abalabe mu bulamu bw'abamala, leka naawe kubeegattako kwefuukira mulabe. Dawudi mu maaso ga Goliyaathi, mu mazima amatuufu yalina okutya mu ye lwa butakulaga, kuba endabika y'ogusajja guli gwe yali ogwamuli mu maaso.
nkakasa ebirowoozo by'okutya n'okwenyooma munda mu ye kasajja kattu munda mukko byakalimu jjukira kaali kalenzi kato ebirowoozo by'okutya n'okwenyooma byakalimu munda naye kaali kamanyi bulungi amaanyi agali mu kwatula. Dawudi kye yakola mu kifo ky'okwatula ebigambo by'okutya n'okwefeebya eri Goliyaasi. Laba bw'akyusa version. N'atandika okwatula ebigambo by'obulamu n'obuwanguzi n'obuvumu. Yagamba Omufirisuutiya nti ojja gye ndi ng'olina ekitala, effumu n'olunyago. Naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama nannyini magye. Olwaleero Mukama ajja kuwaayo gye ndi nkukube wansi nkutemeko omutwe. Era olwaleero ebinyonyi by'omu bbanga n'ebisolo eby'omu ttale nja kubigabula emirambo gy'eggye ly'Abafirisuutiya. Ensi yonna emanye nti mu Isirayiri mulimu Katonda. I love the way some men of God trusted and believed in the miracle papa. Yamugamba nti olwaleero ebinyonyi by'omu bbanga n'ebisolo eby'omu ttale nja kubigabula emirambo gy'eggye ly'Abafirisuutiya. Ensi yonna emanye nti mu Isirayiri mulimu Katonda. Naye nno ng'akabyogera kafaanana katya kinkana ki? Kalenzi kato kati. Naye ensonga teri ku kaani akabyatula, ensonga eri ku biki bikaatudde. Wulira faye yakavaamu. Era wano Sitaani yamanyirawo nti kaweddemu, nti omwana kaayatudde ebigambo by'obuvumu bwe bityo, Abafirisuutiya bawedde. Sitaani yakimanya. Nsaba oyiga okulanga ebigambo ebisumulula so si ebisiba, onambuulira. Amaka gange gagenda kutereera. Very good. Abaana bange mu mwaka guno bagenda kuba bawanguzi mu nsi, ate ne bwe banaabavudde mu bulamu bw'ensi eno bagenda genda mu ggulu. Very good. Ngenda kufuna omulimu amangu ddala mu linnya erya Yesu okugenda okwewuunyisa mikwano gyange bonna. Very good. Buli lw'ogenda okwogera sooka weebuuze nti bye ŋŋenda okwogera bye nandyagadde bibeere mu bulamu bwange. Mukwano gwange bw'ononkolera ekyo ojja kwewuunya ebintu bwe bigenda okukyuka mu bulamu bwo, bw'ogenda okubeera omusanyufu weeyagalire mu nsi eno n'obwensi nga bukomye osisinkane taata mu kitiibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man.